Yes, mterevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Wilberforce Kume Muyanja, and of course ngabe nagamba nti current affairs ebiki ebigenda maaso mu nsi yatu Uganda, tulina mu politics, tulina mu entertainment, tulina mu social life, obulamu bwaffe obwa bulijjo, entambula yaabwo na buli kimu engeri gye tukitambuza mu nsi yaffe Uganda. Tuba nakyo ku Focus TV, subscribinga, followinga, sharinga, tubenga tutambula wamu fenna. Ndino omukulu Sami K ono ye CEO Unique Media, bali ku YouTube mugimanyi era osobola ginonyako n'omulaba. Musajja akola content oyo ow'emyoyo munonyeeko osobola okulaba nga ofuna ekyo kyentegeeza ngamba okuli ow'emyoyo content gwalina. Olunaku lwa leero si byazze okwogerako za sibundi banjabo manyi okwetumiikiriza. Olunaku lwa leero azze kwogera ku industry yaffe kuba besides biri musajja mulungi nnyo mu kutemaatema ensonga za entertainment eya wano e Uganda. Sami nkwaniriza Gambotya Ade. Ekikopo nkikubye bubi. Muzungu anandigambye what an introduction. Sami, omuntu waba akulaba eri ku channel yo tayinza kulowooza nti ate bwe bijja mu byenensi waliwo ebintu by'ogoberera byowa obudde n'otunuulira mu liiso n'eriiso ejjogi oba ery'enjawulo. Leero njagadde mmanyi nja kukukyazanga mu biseera eby'enjawulo ku channel yaffe eno. No olunaku leero njagadde tutunuulire music industry oba art ne politics. Ebiseera bino ebyobufuzi bwe tuba tugenze mu kunoonya naddala obuwagizi, bakandidate bangi bavaayo okweyambisa artist bannabitone olwa fame gye balina, olw'abantu aba bagoberera na biki byonna ebigendera kwaba abantu aba nabitone. Buli wala ka notification tuba tukuleetedde ekipya, tuba tukuleetedde ekirala ekyenjawulo, sigala ng'ogoberera at least tukuwe content ono 360 Sami, kitegeeza buli kimu ekiri mu ggwanga tu Uganda. Badde kumentioningira mannya agaba baavaayo bo nga baasalawo tinze ngwa wano. Omulabi waffe ayinza okuba takiwanga budde naye asobola okusinziira ku ekyo kyoyogera. Okay. Ekyo wansuke neyanjula tiwampadde mukisa kweyanja. Esebo omanye eno mmanyi enensi gye tuli mu YouTube eno temulina budde. Actually ye YouTube eyinza n'omugamba ono ye gundi. Okay, Sami ge manya gange era Ade nga wobagambye. Yes sir. Omukutu ogwange guli eyo wita Unique Media. Yes sir. Neffe content wa kulyo wa myoyo. Very true. Nite kitegeeza nti tuli mu nsi ntera okulaba ng'oyogera n'abasajja abasinkanako ku Yesu n'enfa n'enzuukira naye nga gye ndi tebafa. Ade oba obajjawa ensi eno nayiga ebintu bibiri. Eseo towakanya nnyo kuba byowakana tobikola ki tobitegeera era tobimanyi. Nate atokkiriza nnyo lwansonga gokkiriza tomanyi, so ina kubeera nga wowuliriza. Oba omusajja yagamba yasinkana Yesu, wuliriza ebikuyamba bitwale, ebitakuyamba bireke. Oba olabako ku video katonda olaba nga tekkolera genda okitege wali ate gwekolere nnyo. In fact ayinza n'osaba part 2. Exactly. Sami tuletera omusajja atwongere part 2. Weebale. Naye ate kyensinga okukakasa kiri kimu. There is life after here. Very true. Kati ekibuzo kiba gy'oli obwetegekedde otya obulamu obusukka wano. Kubanga wano tuli bagenyi, so leka tukole bye tukola nga abagenyi abagenda ewaffe. Tuwezijja okukyala ewa Ade. Yes. Ewuwe byenkolera ewange nyinza obutabikolera wa Ade kuba ndi mugenyi anytime nkola ki. Ekitegeeza obuzibu bwe tuyina mu nsi eno. Yes. Abasinga beeyisiza ddala nga wano weewaabwe baatuuka. Ekyo nkibalekedde abantu. Sami wafuukire ddala bw'otyo. Kale oli mu kukyusa kati myoyo nedda sikyusa
sirina buyinza bukyusa naye enjiri Katonda yakyusa ekutuuliddemu ddala kati era gamba ngenda mugamba omusajja abuulira kigambo basi kyokale kyaki mugamba mutya ku focus mwetuli focus tutambuza emirimu bannabyabufuzi batukyalira ne tubakyalira current affairs muzikwasiza maanyi tuzikwasiza maanyi tuziwa abantu ne mbatunya ne ngamba senga oyo mukwatako balya mmere kitugigaana abaana kale ombuuzizza esebo ekintu ky'abayimbi eno wetugaba bannabitone tutwaliramu bonna abakomediyani abazanya drama naye lwakala abayimbi kyakulembera nnyo mu Uganda kikulembera nnyo era balina ne influence gye ndowooza nti abayimbi balina influence esingako ku bannabitone abalala era ojja ssangayo nti wogenda mu drama era ojja kulabayo batono si bangi nnyo abalina influence aboogera ensi neewulira ensi nejugumira ojalabayo batono Senkubuge Benoni Kibuuka olaba ono yaliko Sserulungi w'e Kampala yali bba wa Mariam yani John Segawa so si bangi so nga ate wekijja mu bayimbi ono yayogera kali kagundi olaba Pono yani Alex Mukulu so batono very true naye gye bali so ate ku bayimbi nti Uganda hiti 2 afuukira ddala w'ettabu ayinza otambula nga talinnya ku ttaka so simanyi oba ntegedde ekibuuzo bulungi ombuuzizza kibalekawa after no nga tetunagenda kubaali kibalekawa after mbadde njagala nnyo omulabi bwe kiba nga tekyofendinga bulandiyo okubawaako ku bantu abavuddeyo ne baatula ku sayidi gye bagwa kakati nze omu asinga okulowooza era nkikkiriza nti omuntu okuwagira gw'ayagala tegubanko musango very true human rights tuzirina osobola okuwagira ky'oyagala era waliwo abayimbi besirinaako buzibu for example Bebe Cool because whether you like Bebe Cool or not Bebe Cool from day one yakulaga yewa NRM nti ne muzeeyi we yajja ne yeesimbawo yamugambye mu pipi yagamba muzeeyi nkwagala nnyo gozaala ndi wano otegedde so kati ye nyinza okugamba mu introduction gye wakoze y'oli nti ye basically ekintu kyakiwagira kuva dda obuzibu bwe nnina oli kwe kugamba nti kuba tulinamu abagamba nti ffe tuli bayimbi ffe tuliwo kukola mulimu gwaffe naye munnange tosobola kuba musiraamu n'okuba akalango k'omwenge oba akapooko joyinti bannange embizzi eri wano ewooma bagiteekamu kino na kino naye nga gwe ssula tekisoboka kitegeeza ebiseera ebisinga ekintu ky'okkiririzaamu ewali omutima gwo gy'obeera ekibuzo kiri nti biki ebyasika omutima gwo ogwo okutwala eri okyagala genuinely oba oliyo lwa nsonga ezimu omanyi ekongo eyo waliyo omuyimbi bamuyitanga Franco erinnya nizoba ndyerabidde eryokubiri Makedia something like that yali alina group bagiyita TPOK yali very critical nnyo era nga avumirira nnyo gavumenti ya Mobutu Seseko of course yekukuwaza banga ndoza kukuwaza banga walijja naye yali agivuma era nga agicriticizinga nga olaba abamu wano bwe bayimbira system volongoto bwe bayimbira biwoobe okiraba bwe bayimbira bizzeemu bwe bayimbira tuli ku bunkenke
okategedde mwatukola bubi azegedde Franco from nowhere n'akyuka eyali ku muntu wa wansi gwe banyigiriza n'atandika okuwaana omukulu era yakuba ennyimba nnyingi nnyo nga ziwaana mu butu seseseko nga gwali omukulembeze omulungi ayinza okujja ekifaananyi ekyo anze njogera bwoge nkugambye sose nenkulaga nti waliwo bali abali kyosiize bali nga bali stongi bo nga bawagira ekyo sami ndi mukuyambako omulabi waffe owa wano e Uganda emusigire ku kifaananyi ky'omuntu ekika kye twogerako Franco yatandika okuba ennyimba eziwaana mu bubutu era nga woolaba kati oli waakuba ngenda kutiikinga baasi okategedde naye nga luli yeyalaganga ebibi n'ebizibu tuli mu volongoto very true yayimba muzeeyi akalulu kaki olwanye entalo ne bajjeno ensi tugiwa tutya abadongo kyokka naye muki emitwe gino bannaaye okategedde nkategeera kati nkulaze bali very true bebekulu nti ye abamu bagenda mu politics n'okuwagira kiwagira nga kituufu baagala kale ebisigadde bisobola okujjamu driver ejjamu alaba ono yabeeranga naye ate yayagala mbukwata mu kintu naye nga ye from day one waawa weeri abo nno era tavuddeyo lwa muyaga tavuddeyo lwa nsimbi tavuddeyo lwa kiwabula ye nga ye yasalawo olw'ebigendererwa bye exactly kati ne wabamu ne bano nga ba Franco abakyuka ne bakuba ennyimba eziwaana mu bubutu of course n'abalala baaliyo nga ba Vicky Longomba Sam Manangwa n'abalala okitegeera obuzibu buli nti buli wooyimba bizzeemu n'otemaatema ensonga n'oyimba system bulongoto bizze simanyi n'otemaatema ensonga biwoobe n'otemaatema ensonga nze omuwagizi nenziwulira era ng'ogamba ze zikuluma gwe lwaki tebakyusaamu ne bagira abantu wookera n'oyimba muzeeyi n'oyimba ngenda kutiikinga basi biri bivuddewo bye wasooka otugamba ebivuddewo oba osanga biba bivudde anti biba bibiri either biri bivuddewo nga kati kiriki kiritik oba walidde olina kye walidde omugaati kati saa zino olina gulaga ayiwava obuzibu kubanga oyimbira bantu nti tuli ku bunkenke bwavuddewo akutadde ku bunkenke akyaliwo yakyusizaamu waba yakyusizaamu weerandi oba yakyusa anti nze nkuwa bintu sabiyinza okuba oli ku muntu nga ye nze ng'oli ewa 20,000 tuli ku bunkenke kati yakyuse nga era bikyuse tetulina buzibu nze nkugambye tukolera bantu naawe ayimba oyimbira bantu senga si bantu senga toli awo kitegeeza abantu bebakuyimusizza okutuusa awa bwe baba bawulira meseji eyo atuli ku bunkenke nge bafiitingamu ebiseera ebyo nojja nogamuzeeyi akalulu ne bagamba biba bikyuse lwaki bayomba kuba bwe baba bakkiriziganya naawe luli kitegeeza ali kyoyogera kituufu bw'ojja n'obagamba nti bikyuse ne batakigula kitegeeza olina okuddamu ne weekyekinga kitegeeza bikyuse mu nnyumba yo so si bali be wayimbira mbe waweerezanga mu lubuto lwo maybe ne famire yo n'ab'emikwano abatono sami bannabitone bwaba bakola craft waabwe bamukolera ffe oba basinziira ku bulamu bwabwe baliwo anti si be babyerabira soga Bobi Wine wakeera n'afulumya oluyimba oba Lagadi alukuumira mu nnyumba ye aluteera baani baluteera baganda be atera bafaani be bamuwagira wakeera nteeka ekivvulu ku Serena ayita bannyumba ye ategekera abantu bana ne bajja ne bagira tagenda ku zi TV agane mujje why kitegeeza bwe wasindikamu message oli mu bayita bajje bakuwagire
naye oli yandyebuuziza Ade nti lwaki omuntu yandikyuse, lwaki abaayogeranga oluzungu kati boogeza ludikya, abaayogeranga oluganda nga tulutegeera kati boogera tetulutegeera. Oli yandyebuuziza lwaki kibaawo, lwansonga nga bbiri. Ekisooka in fact si bbiri, ensonga nnyingi ngenda kwogerako ezimu ku zo. Ensonga esooka censorship. Oli ayinza okutya nti wenjogera bino bayinza okuŋŋaana okuyimba ewantu wonna, bayinza okugaanibwa ate tebali wano mu Uganda mwokka ne mu nsi endala we biri. Okitegedde, kati oli n'akitya n'agamba ne yeerowoozaako gamba naye kankole ki, kubera ojja kulaba ng'omu kuba nja kwogera naye singenda kwogera mannya, naye twegenda okwogera mujja mu bitegeera. Kyolaba oli ajja kuvaayo agambe nti we nayimbira biwoobe ne sisitimu volongoto, abantu abo bamanyi ebizibu bye nayitamu, baali baze ne baŋŋambako wadde sole. Okategedde ng'akizizza ku ye nga ye so kiba kwerowoozaako olumu n'agamba naye ndyewa gwe mulimu gwange. Okitegedde, eyo eyinza oba ensonga emu, censorship n'agitya. Kwalo bwe tumanyi ng'ennyimba tezikyakuyibwa ku radio na TV, tugenda mu myaka kumpi 5 ng'ennyimba zaabwe tebaziwulirako ku radio ne ku TV. Oli ayinza okkitya n'asala. Ekyokubiri influence. Influence togiraba obeera ng'okola n'abakulu ate okwatwako. Tobalaba abayimbira sayidi eri amaanyi ge boogeza tebasiiba mu bijaketi bya UPDF. Naye abasayidi eno bakyambale si kugyambala, yambala ekyefaananyiriza. Kolayo ekintu nga kyefaananyiriza n'ekya poliisi. Okategedde, tobalaba influence oli abeerenga. Sami, mulimu abanoonya influence eyo okubeera nti ebintu ebimu bimwanguyira, tajja kudda okwetooloola. Influence nti kati omusajja akeera ku makya juzi emabegako waaliyo nga balaunchinga album ya president. Influence nti ayita yayise kamiliyoni, abayita ne bajja ne bamufuka boogera naye president. So that influence n'amaanyi kubanga oli waaba akoogereza byakusuubiza kati olumu aba ajaagala. Naye kiva wa kwerowoozaako nnyo nga ggwe. Kati influence eyo ogenda era okulaba nga era amaanyi support bagikuwa. Okitegedda, owandiika ebbaluwa ng'olina ky'osaba zituuka mangu nga seweeri olina woyogerera bw'ogamba nti wano. Okitegeera, kati kankoyo kano waakalaba ebivvulu bimeka ebikolebwa ekkololo? Bitono. Bw'oba obijjukira biŋŋambe. Kati go ŋŋambe nti ono ye yateekayo naye ate tebazikwasana, bali mu buyinza. Mubagambye abakakolerayo bye baagala okukolera ekkololo, oba bana bala tebaagala kukolerayo, oba be bamanyi ennyo okukolera ekkololo. Nero ojja kusanga era wabaayo ekivulu kya Bebe Cool, waliyo ekya Kenzo, kozi waliyo Kooba ne Shiba. Yali Shiba. Era ogenda obbalaba nga waliwo akakwate. So influence. Ekirala ssente. Sente. Omanyi oba okolera abanene opportunities zibaawo. Ebivvulu ebinene bika akasente gwe bayita. Tuyinayo okusabira eggwanga lumu bakuyita. Yemu abajja. Tuyinayo tugenda ku independence mwe ba entertainer ababeerawo. Ba entertainer, so opportunities ezo n'akasente. Okitegedde, baakapa ebaawo. So oli abitunulira nga gyayagala okukola obulamu butambule. Okitegeera. Kati challenge ebeemu nti osobola obifuna ebyo byonna
naye bali abantu abakusitula ne bakutuusaawo okulaba okyabalina ekiba ekibuuzo okategedde waliwo n'omuyimbi yatuuka okugamba nti yatuuka n'okwewaŋŋangusa ye nga ye yatuuka okugamba nti aveeko ne mu ggwanga olw'okubeera nti yayawukana n'ebyayogeranga. Oyo nno saagala kumugendako nnyo awo tuba tugenze tuba tuyitinze below the belt lwa nsonga otali wathi kudisikaasingako naye kyengezaako kulaga nti wobeera ng'oli government obeera kankoyo olaba Franco gwe mbadde mugambako weegundi yafunako emisango oba emisango gyalimu ebyokuba kabasanya omukyala abawala biki ebyo ne bamusiba omukulu n'akuba akasima bamumute influence so nga singa ogenda ku sayidi eri endala takasimu tekakutaasa okategedde so abamu baagala ekyo ekizibu kiba kimu bamaliriza bubi awe tuli kikulekawa anti kati bannabitone bano bagenda ne beerabira nti ba politician kino nkyogera sikiruma ba politicians bayuza politician agenda okutuukirira oba okwagala okukozesa kitegeeza oyina advantage gy'omugattako oba togirina talina kyakwagaza kati ebiseera ebisinga politician ono waazuula mbu tokyalina ky'omugattako kwetu bya politics bya mpankuwe true waba takyalina ky'omugattako aba takyalina kyakwetaaza kuba wabawo abalala abakutadde wabawo abalala abayimuse gwe kyogamba towulirangako agamba bannaayo omusajja ennaku zino tumunoonya tetumulaba mutukuba ebiko naye nga oli baatuukanga luli tebamunoonyanga bagendanga direct tokyalina kyokola ki naye ate omuntu ono kyakwagalako ge gali amaanyi ge walina abantu oli ku Focus TV nkugamba nti obalinye okubeera ng'ogoberera waliwo yali abuuza nti Focus TV tubawagira tutya tolina ngeri yonna gyotuwagira okuleka okusubscribinga yesooka okugenda n'ofollowinga n'osharinga n'okomentinga eri gwe ali mu community eyo ng'obagyetaaza otuwagira mu ngeri endala tulina gye bayita Focus service Focus events sami Focus events eyo gw'otuwa mukolo gwo ebisigadde n'otuula n'onyumirwa bunyumirwa ne tukuggyako stress eri ey'okunoonya photographer onoonya akutimbira onoonya kukolera juice onoonya agenda okuwa entertainment ffe tugamba nedda twogerere ku budget gy'olina tulabe oba tuyitawo tubeekube ate nekino nakyo kitubagambe ate bwe tugamba budget tojja ng'olina mukolo gwa mbaga ng'olinayo asatugo tetujja kukola sami kyetugamba tufitinga mu bajeti zonna naye naawe tunula mu bajeti yo tunula mu bajeti yo gyogenda okuleetera kubanga ekirungi agala drone nga 3 sami ekirungi abantu bano bakitegeera nti ebirungi babiteekamu so naawe wegaganula omanye nti oyimiridde bwoti olyoka ojja otuukire Focus enamba kwezi ku screen banoonyeeko aba Focus service oba event services babe nga bakuweereza sami tubadde wali nga tuli ku kikulekawa nga gwe anti mbadde nkugamba adde n'abatulaba nti ekyakulabisa ono kuba abayimbi baali bangi oba bannabitone baali bangi naye baalabamu ggwe ekyakulabisa oyo lwa influence gyokola ki gyoba olina naye influence ani agikuwa be bantu bano abaziba kuwagira emyaka gyonna akuba akasimu ke ku radio n'asaba oluyimba lwo otegeka 5 najja otegeka omutwalo najja bakuwagidde ebbanga lyonna era munabyefuza asinziira ku bo n'agamba omusajja ono kituufu ajja kunkolera kyenjagaleko okitegedde kati woba tokyalina ekyo nga tokyalina ffe omuntu wa wansi eno abatana kyakwagaza tukyali ku Focus TV we bali kugoberera era we bali kubanga olaba sami tubadde ku kiri ekyokugamba nti okwerabira omuntu ono oli
eyakusitula n'akulabe kubanga badde nkugamba nti politics is all about numbers. Kyova olaba oli ne waba talina bantu ng'akimanyi ajja kwabeera mu kisaawa ajja kusomba abantu abaleete bajjule because it is about perception. Nti oli walaba ku TV nti ekisaawe kyajjudde ojja kubeera ojja twala obudde bunnyo munnyonnyola nti omusaala teyafunye kalu era kijja kutwalira obudde okakasa nti awo teyalinawo buwagizi. Kyova olaba basomba abaki okimanyi Sami mulimu n'omulonzi agamba sironda agwanze tafuddeyo Basami gwagenda olonda ali biki ye talonda era wali walaba numbers wajja so kyova olaba oli abayagala alage waba atambula abantu bamugoberera bankumu era ne bano side eno teri side ekkiriza opponent waffe ebyaddala abantu bazze genuine era buli omu agamba basombye zonna part batisse bibasi for example NRM weereeta kololo nejjula apozi ne bajja kugamba babalabye babalese balabye muno n'obwana obuto n'emitwalo ebiri okutegedde ono omukulu naye wajjuza n'alira abantu ne bakola bati ng'oli agamba babasombye very true okuva mu Kampala so it is about perception. Kati perception eye creating numbers. What we numbers zoleeta. Nga tolina influence gy'oleeta. Baba tebakyakola ki? Tebakyakwetaaga. Kati obuzibu buli awo nga tebakyakwetaaga nga ng'wedde walagadda sayidi. Nga bakutadde. Anti ne bapromota baba tebakyakuleetera kyuma tokyaleeta bantu. Tokyalina numbers olina kyotugamba. Toyina. Ate kankubuulire abawagizi ba music oba drama baleka bawagiza abakyasinze entondo bwe bakutaba baba bakutadde ne wookola ki olumu eyaŋŋamba yangerageranyiza ebbaala naŋŋamba ebbaala esobola okusigala ng'erinako ebigwala ebinyirira ng'ereeta music ne abaana ne bagita nga baagita okitegedde kitegeeza kaaliyayo olina gikwata bulungi lwakati ekizibu kye tulina abayimbi baffe n'abantu abasinga tebafa nnyo ku kaaliya na legase bafa ku kyaleero mubimu nanzijukirako mu abamanyi anti Sami waliwo n'eŋŋombe erala bw'ovaayo n'osirika kisobola okutaputwanga ggwe atayagala kumanya ffe abeeno wansi bw'ovaayo n'ogira ate kati yalaze sayidi munakitone yasigalawa munnakitone w'osalawo okusirika sirikira ddala kuba akaluluko kalina omu era ojagenda sirikira ddala era nsobola okuwa abasirikiridde ddala examples nga tebabalinaako buzibu wali owuliddeko avuma misaaki Semakula ndiye munaye omusajja yatuvaamu wali omuwuliddeko wali owuliddeko avuma Fred Sebatta so nga nabo weebali ne lutalo tebamulinaako buzibu kuba yali musirifu naye we yagenda embalala olwedde osirika toyogera ku bintu n'oyisaawo political statement bajja kutandika wogiyisaawo ng'eri ku sayidi y'opposition ab'NRM bajja kukuba oyisaawo ku NRM opposition bajja kukuba so when you decide to keep quiet newe kibanga kuno kituuse ku family eyo totuleekaanira sirika okukuuma kaaliyayo ate nekino nakyo kiyinza okugira abatulaba kankyogere abantu tebalina buzibu n'abantu balya naye nga tebakiyita kulya ekizibu kye balina n'abalya kulya nga baswankula toswankuliranga wali muyala kulya bubi toswankuliranga wali muyala bakuwadde omugaati gugulye lagadi talya leka kulaga abantu bonna nti bonna balina kulya ate lagadi talya alya bamuvuma naye kakati mmwe mufunye ku buseete babawadde kibakozesa zi vidiyo bannange ffe twalonda bulungi nammwe muwagire nammwe munajja mu obufuzi mujja kulya n'olaga ebisawo bya ssente babasitula mu nnyonyi Sami waliwo scenario by then twali tukyali ndowooza mu studio eri eyatubonga naawe
waliwo bayimbi abajja ne bayimba tubonga naawe saawa zino nga baavaayo ne basala eddiro ne badda ku sayidi eri endala and they are doing well. Abo bo boogerako ki? Nkugamba nti oli yandyebuuzizza nti lwaki bannabitone tubatwala nga abatali bantu balina omukisa okukola ki okwerondera gwe baagala. Lwaki tubasalirawo? Amazima gali nti bagulina era basobola okusalawo gwe baagala. Naye okuwankawanka bwe buzibu kubanga bangi abali mu NRM balya fiina masanyalaze si NRM alya akyogera publicly nti nze ndi NRM alya teryamuyinako buzibu obuzibu nagambye kulya ng'oswankula because b'oswankulira basuze enjala. Kwegamba munjogere nyangu olya ate oli mutuduulira. Okuduula weebale. Olaga bisawo bya ssente nti gw'ofunye nnyo. Waliwo omwana we atudde olwa fees emitwalo emeka? 5. Oli mumuduulira tinaabamwe banajja munaalya. Waliwo ali mu ddwaliro nga bamusaba emitwalo 2 bamukoleko. Ekitegedde. Kati njagala kusembayo na kintu kya abayimbi. Mbadde nsaba Mukama wasitulanga abantu tukkirizenga. Tabi kyotegeeza nti olaba mawulire Ssenyonyi oyo omulaba yali nga ku NTV awo nga Ssenyonyi wa bulijjo Ssenyonyi era nga ajja n'asoma amawulire n'agenda nga bano abaleeta amawulire okuva mu field bakwatagana. But whether you like it or not, Katonda yamulinnyisa level kati roopu oba oyagala watoyagala ne treatment gy'omuwa kati ndala era tokyasobola mugwirako nga wali omugwirangako luli ti maama jangu ompeeyo akantu taata tekisoboka ndi wano soko gyompeeyo akantu tutukkirize because we tuba tugamba nti teri bukulembeze buva butava eri Katonda. Lwaki ayi twagala ososolamu so tukkirize kati ne mu kuyimba eno oba mu bannabitone ekisinga obbatawaanya n'okuwanka kano bakozesa ensobi nti ono yanyiiza yagaana okunona ku airport twali tukkaanyiza kati kansale enzira eno. Ensobi ezikolebwa ezo butakkiriza nti oli wamumanyanga alaga mafi era mwakwatagananga kati bikyuseemu. Ate olaba mu family we bikyuka nga tokyaso nawalaba Eddie yawe luli nga acomplaininga ng'okulaba omusajja bulaadi yennyini bafuutu soja bamugamba toli ku appointment si leero naye oli bulaadi ayinza n'okuba yamusasulirako ku fees era nga ye agamba alowooza talina kuziibwa kuba alina kugenda straight. Kati kukkiriza nti omusajja alina level kwali endala so tumuleke oba twagala oba tetwagala. Ayinza okuba byayogera oba byasitaanizeeko tokwatagana nabyo kituufu naye yaaliwo era tayimu ye weerituuka nga Katonda atuusizza ajja mujjawo nga tewalina kuyomba kuba tubaddeko naawe twalinako Seya omugenzi Mukama amulamuze ekisa twalinako Kano Kiza Besi kyogamba abantu tebakyamulaba Kano wali ne saawa zino era bakimanyi exactly. So tukkirize ekitawanya abayimbi bano butakkiriza nti kati ono ekyoka kyewuunywa abamu ku bo ti ne kano akasajja naye Katonda yabikola. Jukira wava eri ng'okagoba ne kagula escalade n'ogula oyinza noba wakakubako ne ku ŋŋoomi naye levo ndala kati ekirala abantu batya nnyo kye batamanyi. People fear what they don't know. Omukulu yakyogerako era mu luyimba lwe karate kye batya bakikyawa. They hate what they fear. kye batamanyi abantu batya nnyo kye batamanyi
ate kye batamanyi bakikyawa nnyo. People fear what they don't know and hate what they fear. Kati ekisinga ottawaanya politiko gundi yonna ku mukulu oyo bye bakola tabikola nga yo badde babikola, so tebamanyi kikyaddako. Kati olwokuba tebamanyi ye enkola gyakola yiye yagamba akola smart double style, so yagamba so mumuleke, is unpredictable. So mumuleke. So abayimbi bawagire buli kye baagala ne bamanye ekintu kimu, tables change. Tables nti leero biri bwe biti enkya bisobola nga nawe wakyuka. True. Ti wali ku side end of the table, now you're the other side of the table. So saagala nnyo bamalirize nga Franco Makedia. Aye Makedia gwe natandise naye. Kuba yamaliriza aliwo atyo, oba yafambu na bulwadde bwa siriimu. So bawagire buli kye baagala naye temuswankula, temuduula. Bw'oba olya toswankula, leka kuduula olwa wafunye akamiliyoni ka ssente. Leka kuduula olw'okuba bakututte apakwaki. Amanyi kyenkusesa bulaza. Abasalawo mu bintu ebyo abasalawo nga bafuna ekinene teboogera nnyo. Naye bano bafuna obuswazi. Bali bennagambye abafuna ne bakola ki? Ne basirika. Tebasirika, tebaswankula. Naye bano bafuna obuswazi, bano abakayingirayo bano baleekaana. Ayagala alaga ensi yonna nti ali mu kulya. Ayagala akulowoozesa nti nti 9-6. Kyokka nga gulaba 9. Sami, tetuyinza kusukka wano. Neyanziza ka time webale kubanga oli very informed. Kugezaako. Munnamawulire yenna mba nkusuubira okubanga information ojja naye ogituwadde mu full dose. Abaddala aba Focus TV webale kubanga obadde ogoberera kuva eri gye twatandikidde. Nagambye omukulu ono nja muleetanga naye ali ku side ennyo ey'okulambika ku entertainment oba ne social life, ebintu byaffe bya bulijjo nga bikwanaganya n'embeera eriwo mu nsi etambula. Wadde mulabi mulungi kuva gye twavudde, webale nnyo kubanga ogoberera, nkujukiza okusubscribinga, likinga, sharinga, tube nga tutambuza. Ko ojja akakusanyudde tekigaana katememu okatambuze ku mitimbagano. Effutwa muliko bino. Naye Mukama akwagala. Katememu okatambuze. Katonda akwagala. Atememu. Akwagala. Okimanyi kyo? Katonda akwagala. Ngenda kujja ku Unique Media. Okimanyi? Njatule. Katonda akwagala okimanyi? Nkimanyi ssebo. Okimanyi? Omusinza? Yes ssebo. Omutendereza? Mutendereza buli lwa Sunday dini yange bwe ngamba. Ebyaddiini tujja kugendayo oluvannyuma. Kale. Tusinkane episode eddako. Bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi